erinnya lyange zisekane Cronima nga ndi muzzukulu wa Kabunga bigira Mamba. Mamba gyemuli sirya Mamba amazima. Nze director wa Cranimax Films ngisangibwa mu kibuga Masaka era director wa Cranimax Music School wamu ne Cranimax Records nga nayo bisangibwa mu kibuga Masaka. Sebo ekitibwa Katikkiro era nze ssentebe w'ekibiina oba association gye bayita Masema bino nga yetwala ba service providers bonna mu kibuga Masaka. Ate ng'era nze president w'aba producers bonna mu Greater Masaka association gye bayita APAU, Audio Producers Association Greater Masaka, wansi wa APAU Uganda. Omugenyi waffe omukulu Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Ssebo Ppookino, abakungu b'Obwakabaka n'aba gavumenti eya wakati, abakulembeze baffe mu bibiina bya bannabitone eby'enjawulo, Ssebo omukyaza waffe Kano Charles Lubega, abagenyi abaite mwenna mu bitiibwa byammwe, mbaniriza nnyo olunaku luno olw'ekitiibwa. Ssebo Katikkiro, kitiibwa kinene nnyo okusembeza mu Masaka olunaku lwa leero 15 Mei 2026 ngaffe bannabitone mu Greater Masaka. Tuvaayo nnyo n'okuyozaayoza olw'okuweza emyaka 13 bettu mu buweereza bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwe yakukwasa. Bannabitone b'omu Masaka, Greater Masaka, abeegattira mu bibiina eby'enjawulo, tusiima nnyo okulambula kw'okoze leero. Tukkiriza nti ebitone bye tulina bitone bya buvunaanyizibwa okubeera. Tukkiriza nti ebitone bye tulina bitone bya buvunaanyizibwa okubeera endabirwamu y'eggwanga lino Uganda ate n'Obwakabaka bwaffe Buganda. Oweekitiibwa Katikkiro, tusiima nnyo enteekateeka yo eyasitula omutindo eyo gy'ozze otuyigiriza nga bannabitone. Twewaddeyo okugitambulirako mu mirimu gyaffe egy'obuwangwa n'ebitone byaffe okulaba nti tufuna mu bitone byaffe ate n'abantu baffe bafunamu amagezi agabezaawo obulamu. Tukwebaza nnyo okutukubiriza okubeera abakozi n'okwekakaba. Tweyama nga ffe bannabitone mu Greater Masaka okukozesa ebitone byaffe okutumbula emirimu gy'Obwakabaka omuli ebyobulamu, okukuuma obutonde n'okukuuma obuwangwa. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza nkwanjulire ebibiina eby'enjawulo mwe twegattira ngaffe bannabitone okuyita mu kuzannya katemba, okuyimba, okubiibya, okutontoma, okutunga, okusiiga ebiyiiye, okubumba, ebyemizannyo n'ebirala bingi mu Greater Masaka nga bw'olabye bammemba abamu bwe bakuzannyidde wano Ssebo ow'ekitiibwa. Greater Masaka tulina ebibiina ebyabazanya firimu 25, 25 groups, registered groups, ebibiina 25 era nga bino byegattira mu network emu gye tuyita Mafinet, Masaka Film Makers Network. Eno nga ekulemberwa musajjawo Lukyamuzi akireewo atasobodde kubeerawo olunaku lwaleero. Association eyo tulina Sako omuli bammemba bonna bwe twegattira okusevinga ssente ate n'okwewola. Era Ssebo nzikiriza nkwanjulire Greater Masaka Musicians Association eyo nga ekulemberwa musajjawo Lubega Richard Lekiriki. Jangu omutya okulembeze Katikkiro abalabe.
abo bakulembera Greater Masaka Musicians Association. So abimbe bonna bagwa mu association eyo. Waggulu eri ekulemberwa muganda waffe Eddie Kenzo. Greater Masaka registered bano mukulembeze baffe Ssebo Ekitiibwa. Nsaba ba directors abaliwo Katikkiro mwadde lisiti yaffe yonna naye nsaba ba directors ba film abaliwo mujje Katikkiro abalabe. Olw'okuba nze ali wano ku muzindaalo nsaba obuyinza obwampeereddwa mugende tufuneko ekifaananyi ne Katikkiro. Mukwateko mu ngalo oyinza okufa nga tomukutteeko mu ngalo. Ssebo be directors kozesa bulungi. Be directors b'ebibiina mu Greater Masaka. Tufune ekifaananyi kimu Gerald. Ngamaliza Ssebo Ekitiibwa. Nga bannabitone Greater Masaka tusaba mu butongole okutufunira ekifo ewapo kino wesobola okusinkaniranga nga bannabitone. Ofisi weeri yo tusabayo ekifo wesobola okusinkaniranga mujjuvu nga bannabitone. Era nga tusaba ne kakiiko ak'omukulu ak'ebyemizannyo n'ensanyusa tufuneyo abakiise waakiri babiri batuule butereevu ku lukiiko olwo tusobole okulaakulanya obwakabaka. Nsaba omukulu omutwalisi flash. Okwo kuliko firimu 11 buli onaafunangamu akadde Ssebo Ekitiibwa ng'otulabako mu ddiiro lyo. Ssebo Ekitiibwa nga maliriza njala okwanjulira musajjawo Waswa Swabid Production David Kajubi. Ono nga yategese Masaka Bridal Expo esoose. Bamwita omulongo Waswa owa Swabid Production. Ssebo Katikkiro tukusaba otuweeyo akadde nga bwe tulabukawo abalala tukukyalireko olw'omwoleso guno ogusoose Bridal Expo esoose mu Masaka City egenda okubeerawo mu Gwomukaaga omwezi ogujja. Kata bwe naba okkiriza tujja kujja tukubuuzeeko nga bwe twalabye abalala ku mutimbagano nga bazze okubuuzaako naffe otukkirize aba Swabid Production aba Masaka Bridal Expo tujje tukubuuzeeko taata. Yesoose mu Masaka bukyanga Ssaabasajja Kabaka atusabira City. Tukusabira okutambula obulungi, tukusabira Katonda akwongere amagezi mu buweereza bwo, okusinga byonna akwongere obulamu kubanga okulambulagiza Obuganda awangaale